Kasese kye kimu ku bitundu ebisinga okugwamu ebibambulira naddala okuboga kw'omuganya mwamba okutera okuviirako amataba agatigumya abaayo. Ebiseera ebisinga bamu ku batuuze n'abakulembeze ba disitulikiti bagezaako okutaasa baba bakoseddwa wabula kuba kuyiwa nsaano ku mazzi olw'obutaba na bikozesebwa era nga kiba kyetaagisaamu omukono gwa gavumenti. And if it flooded now, then you know that Kasese town is in trouble. We are not prepared at all. Kati gavumenti egamba kyekiseera gavumenti ez'ebitundu okwongera okweba obuvunaanyizibwa obw'okulwanyisa ebigwa tebiraze nga bino naddala obukiiko bwa disitulikiti obwo bigwa tebiraze. Twakirabye nga kirimu amakulu kubanga twakozeemu ne experience ekigenda mu maaso mu mawanga amalala nga bw'ogenda Ethiopia bakola decentralization. Tosobola kugamba nti oli kukola emergency ng'oli Kampala. Emergency oba ekkute ensozi za Mount Elgon tulina okuba nga tulinayo unit. Abamu ku bakulembeze Kasese boogedde ku kibalowooza ku nteekateeka eno. Ndowooza kijja kuyamba mu ngeri ey'okutungula bammemba ba disaster management committees basobole nabo okuba abanywevu mu kintu kya disaster management, basobole okiyigamu era basobole nabo okuplaninga okuteekateeka obulungi. See, there's when you are decentralized, but you have no capacity. These disaster committees are there because we have one at the district, but it is incapacitated. It cannot even desilt a river, a valley of around 2 meters. Wabula akulira ebyobutonde Kasese Evelyn Mugeme alambuludde ebirina okusooka okuteekebwako essira wansi w'enteekateeka eno. Tukyalinamu obuzibu obw'okubanga disaster committees ezimu tezimanye ekyokukola, so wajja kubeerawo okuyigirizibwa n'okuyambibwa mu kukola ziri plans ezeetaagisibwa ku local governments. Minisita omubeezi w'ebigwa tebiraze Esther Anyakun era ategeezezza nga gavumenti bw'eri mu kubaga enteekateeka okulaba nga minisita za gavumenti zonna ezikwatibwako zikolera wamu okuziyiza n'okulwanyisa ebibamba okuwewula ku ofiisi ya Ssaabaminisita. Era ndowooza luno luseese okuteekawo disaster risk management plan ennene ennyo egenda okuinvolvinga ministries ziri endala nga Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Works, tusobole tukolagane wamu okubanga tusobola kuyambagana okukwatirira ensonga ya floods ne disasters mu ggwanga. Okuva mu April 2020 gavumenti egamba nti abantu abali mu kakadde kalamba be bazze bakosebwa ebibamba ng'amataba n'okuyiguluka kw'ettaka ng'okwakasembayo kwabadde buduuda okwalesenga kwononya ebirime ebiwerako. Gavumenti era erabudde nti enkuba yakwongera okufudemba naddala mu mwezi ogwa Oktoba guno kale nga bannayuganda basaanye okubeera abeegendereza. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.